tebavuganya poliisi. Abavuganya gavumenti bavuganya gavumenti, tebavuganya poliisi. Poliisi terwana n'abavuganya gavumenti, erwana n'abamenya amateeka. Babakwate ng'abamenya amateeka, so singa abavuganya gavumenti. Omulimu gw'okuvuganya gwa gavumenti si gwa poliisi. Bo balabe babakontrolinga nga bwe bakontrolinga abanansi abanauganda. Kubanga opposition eri mu mateeka, eri mu constitution. Abakulembeze b'ebibiina bali mu mateeka, bali mu constitution okugoberera amateeka. Naye ekyo tekibawa bbeetu okumenya amateeka. Bantu kubanga bw'olwagisa amazzi g'omuŋŋooli ne gakalirira ekyennyanja ogenda kufa. So abapoliisi olwaba baagala kukola emirimu gyabwe okumalawo obumenyi bw'amateeka bateekwa okukolagana n'abantu. Yes, ebyo bye bigambo ebya General Otafiire. Ojja kujjukira nti General Otafiire y'omu ku basajja abavuddeyo ne balaga obutakkaanya bwabwe eri President Yoweri Kaguta Museveni eri ebintu ebimu. Ojja kujjukira nti abantu bangi baavaayo ne bategeeza nga General Muhoozi Kainerugaba bw'anaatera okusikira General Yoweri Kaguta Museveni. Naye General Otafiire yavaayo n'akitegeeza lwatu nga ye bw'alaba omwana w'atannaba kutuuka. So ebintu bingi General Otafiire oyo byazze ayogera nga alaga obutakkaanya bwe n'omukulembeze w'eggwanga. Naye gwe muganda wange ali ku Kampala News TV 256 nja kujjukiza bujjukiza nti okusubscribinga ate okulikinga n'okukomentinga okwongera okumanya endowooza yo naki ky'obeera olowooza. Naye nga tukudiddeko General Otafiire ono yalabudde President Yoweri Kaguta Museveni. Yategeezezza nti bw'otunuulira ebikolwa ebikolebwa naddala ab'ebyokwerinda omuli amagye ate nga mwe muli ne poliisi. Otafiire yavuddeyo n'ategeeza nti ebikolwa bino bye bimu ebyabasindiikiriza ye ne General Yoweri Kaguta Museveni ogenda mu nsiko okulwanirira bo kye bayita enfuga eyali etambulira ku mateeka. Naye bw'otunuulira ebigenda essaawa zino mu maaso byongera okukirambika nti ebyabalwanya ate bye biri mu kugenda mu maaso. So General Otafiire yavuddeyo n'ategeeza mukulu munne General Yoweri Kaguta Museveni balina okubeera abeegendereza ennyo kubanga bw'atunuulira abavubuka naddala abagoberera Robert Kyagulanyi amanyiddwa nga President wa National Unity Platform, kyongera okulaga oba okuteekawo oluwonko n'okutiisa bangi nti abavubuka bano olunaku lusobola okukya ne bavaako enkyukakyuka nga bo mu biseera byabwe eby'obuvubuka we baavaayo ne beekyawa olw'eyo enfuga bo gye baali bagamba eyali etatambulira ku mateeka. So n'olunaku olwaleero General Otafiire ayongedde okulabula mukulu munne General Yoweri Kaguta Museveni ku kabi akayinza okuva mu byokwerinda singa babeera bakozesezza bubi nnyo obuyinza bwabwe. N'avaayo n'ayongera okukirambika nga bo we balina bye bakoze ate emyaka gigenze nti tebakyasobola kubeera nga badduka eno n'eno, ate era n'alaga n'okunyolwa kwe eri bannamagye abamu abateereddwako envumbo eri amawanga ga Bulaaya muno nga mwe muli amawanga nga America. Ojja kujjukira nti General Kandiho ono yateebwako natti ezimutangira okufuluma eggwanga Uganda okwetooloola olukalu lwa Bulaaya kw'oteeka n'eggwanga erya America. Ono ne General Kale Kaihura naye yateebwako envumbo nga bino byonna byekuusa ku ngeri gye baali bakulemberamu ebitongole ebyali byabaweebwa President Yoweri Kaguta Museveni. So n'olunaku olwaleero General Otafiire ayongedde okulabula poliisi n'abategeeza nga bannabyabufuzi bonna naddala abali ku ludda oluvuganya babaleke bakole emirimu gyonna gye bakola singa babeera emirimu egyo bagikolera mu mateeka. Kino nno akireese olw'ensonga nti bannabyabufuzi bano naddala National Unity Platform bo ekigendererwa kyabwe ekyongedde okweyoleka nti kyakulabisa ebikolwa ebya poliisi kw'oteeka n'amagye eri naddala amawanga agabawa ssente. So General Otafiire
avuddeyo n'abalabula n'abagamba nti mubaleke bakole byonna bye bakola kasita babeera nga babikolera mu mateeka. Kati kino nno kyongera okuwa enkizo eri ekibiina kya National Unity Platform naddala country wide tour yaabwe gye baliko ey'okwongera okumobilizinga bammemba okujoyininga ekibiina kino, era tunindiridde okulaba olunaku olw'enkya bwe banaaba bazze mu sayidi zawali e Mukono poliisi eneegezaako kweyisa etya naddala nga abaami bano bakola emirimu gyabwe. Nja kujjukiza muganda wange okusubscribinga, okulikinga ate era n'okukomentinga tusobole okubeera nga tukuza channel eno n'okutuusaako amawulire gonna agabeera agafudde naddala mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda.